tuze ne program Omunnyo Ku Makya nga bulijjo essaawa eno ebeera ya byabufuzi na byabukulembeze mwe tutunulira ku nsonga ezigenze mu maaso ezikwata ku bantu aba bulijjo bannayuganda bonna okutwaliza wamu ate ne tufuna n'endowooza ez'enjawulo ku ebyo ebiruma bannayuganda mu mbeera eya bulijjo. Amwe nze tusiima Apollo, tusaasidde nnyo abafunye ebizibu naye ate ne twebaza ku abo abafunye ebirungi. Tutandika program naye tufunye omukisa enkyaleero nti tukyaziza Katikkiro w'Obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Oweekitiibwa Katikkiro munnamateeka ate n'ensonga azimanyi bulungi. N'obuweereza emyaka kati giweze mu 8 ng'aweereza nga Katikkiro era byebimu ku ebyo boolyawo by'omubuuzaako okulaba nga atuwa ekifaananyi ku butya bwe bitambudde n'obuweereza obw'emyaka 8 butambudde butya ng'aweereza Obwakabaka. Tukwaniriza munaffe ali ku program kanyaniriza Oweekitiibwa Katikkiro Ssebo. Tusanyuse nnyo okuba nti otukyaziza kaalo kammwe erweza. Nange nsanyuse okulaba nti ndooza gwe mulundi ogusoose aba Soul TV okunkyaza. Manyi nti nno amawulire mugafulumya agatukwatako agankwatako naye nze okuba nammwe mu programu y'engeri ng'endooza gwe gusoose baali mwami Charles Senkubuge yakinsaba dda naye emirimu ne gitulemesa. Kale nsanyuse nnyo era mwebala okujja wano erweza ne tusobola okunyumyamu. Naye ndooza engeri gy'oli ewalako akakookolo kangira nkajjako abantu bampulire bulungi. Ssebo Oweekitiibwa. Oweekitiibwa katusooke n'okuyozayoza nti omwezi oguwedde wasobola okuweza emyaka 8 nga gwakuta eddamula. Omwezi guli mu Gwokutaano nga 12. Yes. Tukuyozayoza Ssebo. Ate oboolyawo nga tutandika tubuulire buvunaanyizibwa ki obujja ne ofiisi ey'Obwakatikkiro obw'Obwakabaka bwa Buganda? Obuvunaanyizibwa obusinga obukulu kwe kukuuma okunyweza n'okutaasa Namulondo bwe busookera ddala. Ekitegeeza nti Katikkiro alina okukola emirimu okulaba nti Namulondo teyuzibwayuzibwa n'ensonga ezitambulira mu kkowe eryo by'obuwangwa n'ennono. Ensonga ey'okubiri kwe kulamulirirako Kabaka Obuganda kubanga mu nnono ya Buganda Katikkiro yakola emirimu mu Bwakabaka mu linnya lya Ssaabasajja. Ekyo kitegeeza nti emirimu gya Katikkiro girikwata ku bantu era ndooza kyemuva mundaba nga mbeera nnyo mu bantu kubanga Kabaka bw'akwasa ddamula akugamba genda onnamulireko Obuganda. Obuganda aba ategeeza bantu. Nfuba nnyo okutuuka mu bantu ne mbabuulira ebintu nga bwe tulowooza bwe byandibadde. Naye n'okubaaniriza mbaaniriza mu Bulange ennyaniriza nnyo abantu kubanga enkola ey'obukulembeze nga gw'oli waggulu mu ofiisi ng'abantu bali eri wala tekyakola mu kyasa mwe tuli. Okutwalizaamu mu bufunze gy'emirimu emikulu egya Katikkiro. Emyaka 8 ng'oli mu kifo ekyo mu ofiisi ey'Obwakatikkiro gisanze otya mu bufunze n'obuvunaanyizibwa obujja ne ofiisi eyo? Buzito ki obwo? Ofiisi erimu obuzito bunene naye omukulembeze tasaana kubeera awo nga buli kaseera ayimba ebizibu. Era omukulembeze tasaana kubeera awo buli budde nga yeekwasa ono n'oli. Omukulembeze alina kutema mpende ezivunuka ebizibu. Naye nnyinza okukugamba emyaka 8 gibadde mirungi kubanga abantu ebintu bye tubagambye okukola babikoze. Kye kisinga okunsanyusa obubaka bwe najja nabwo okuverera ku ntandikwa bwali nti teri muntu agenda kuva mu ggulu azze Buganda ku ntikko. Ffe abantu bannannyini Bwakabaka ffe tulina okusitukiramu tukole ku nsonga ezo ezinaatuzza ku ntikko. Era abantu batwanukudde bulungi. Ebyokulabirako weebiri Kabaka bw'agendeyo mu bantu buli waalaga babanga batamulabangako. Buli waalaga babanga batamulabangako bayaayaana. Ekitegeeza nti bamuyinamu essuubi.
ffe bwe tugenda eyo mu bantu batwaniriza bulungi nnyo n'essanyu siina we ŋŋenze n'essaanirizibwa mu kwagala kabibe mu bizinga eyo mu Nalubaale nagenda ne Mwankole si gwe tusiime nagenda Mwankole ne ntuuka eyo Rubindi Kashaali eyo ne ntuukayo abantu waliwo ekigo bakiyita Rubindi Parish eyo baasoma emmisa abantu ne bakuŋŋaana bayitirivu nensanyuka nengenda ne Lwanyamahembe eyo abantu nyinayo mwannyinaze Lwanyamahembe eyo Fiiro Nshangano abantu ne bakuŋŋaana biki ne tugenda e Bukeddi ndabyo wano Bwire nagenda e Busia nengende Tororo nengende Mbale nengenda Ejjinja wa kale abantu nga batwaniriza mu ssanyu ekyo kiba kiraga nti nno oba oli awo byobagamba babitwalanga ebikulu kale emyaka 8 gibadde mirungi kutwaliza awamu owekitiibwa oli wa mukisa bukisa oba kubanga Bakatikkiro abaaliwo oluli mu myaka ejjataano ne Mikaawo ba Michael Kawalya n'abalala Michael Nsibirwa n'abalala baafuna nnyo okuwakanyizibwa abamu ne bafa actually abamu baafana Martin Luther Nsibirwa baamutta lwa ttaka mukisa kiki nange abampakanya temubalaba naye omukulembeze yenna ateeka okuwakanyizibwa toyinza kubanga olina abantu 10 noyogera ekigambo nolowooza nti abantu 10 bonna bagenda kukikkiriza era bano bannakyemalira mu Africa ekibalemesa baagala buli bantu 10 babakkiririzeemu tebyakula bwe bityo oli ne bwazaala abaana 10 laba engalo zino kale Katonda ze yatuwa tezenkanankana naye ziri ku kibatu kimu naye buli emu efaanana yokka kaakati nange bampakanya naye abampakanya babeerawo naye si be bangi era bwe kityo bwe kibeera kakati abasinga obungi bwe babanga bakirabye ogandi Katonda yeebale nali ntandika enkola ey'ettofaali omukyala wa buvunaanyizibwa nnyo najja mu ofiisi yange nanga tosobola Katikkiro wa Buganda omulambo ogenda kusabiriza omukyala bwe yaŋŋamba wa buvunaanyizibwa ne muga nti no sisabiriza kubanga zino ssente si zange ssente nzijja mu bantu n'emirimu gye zigenda okukola gyabwe n'agenda kati bwe namala mu myezi 2 nali ŋŋanyiza obukadde 7 kati n'akomawo n'ansaba obukadde 2 yaŋŋamba nti alina ebizibu ye ng'omuntu ne muga neze ssente sinze nzitereka nze omulimu gwange ngenda mu bantu ne bazituwa nenzuwa omuwanika era bizikola bibyo mu biraba by'abantu bonna ekyo kikulaga nti abantu buli kyobagamba tebajja kukikkiririzaawo tebajja kulaba bulungi bwakyo n'abalala bayogeranga nti Katikkiro wuuyo afuuse kabaka wuuyo agenze mu bantu afuuse kabaka ate nfuuka ndya kabaka ndi ku mirimu gya kabaka bw'olaba basanyukidde Katikkiro manya nti ate kabaka bamusanyukidde nnyo emirundi 10 okusingawo kubanga Katikkiro emirimu gy'akola si gigye naye abantu bo bati bwe baakula kale abantu batuwagidde Katonda tumwebaze naye n'abakatikkiro abalala babawagidde si nze nzekka Oweekitiibwa Mulwanya Mulise mwogerere yatambula Buganda n'agibuna yonna ne bamwaniriza nnyo ne bakatikkiro abalala bangi ate bw'oba wakakola ekintu ekisooka abantu baati bannakiraba Katikkiro Kawalya Michael Kawalya Kaggwa yagamba Abangereza twagala masannyalaze twagala amazzi ag'emidumu kye baamukola emmenga awo ne bamugamba nti ffe twagala bbeeyi ya ppamba n'emmwanyi yali agenze Bulaaya eyo bwe yadda n'agamba nti ekinaakuza Obwakabaka ne Uganda masannyalaze n'amazzi ag'emidumu ne bamuwakanya nnyo n'ateeka akazito ku Bangereza kwe kuzimba ebbibire lye mulaba eryo bayitanga Owen Falls kati ndoza erinnya lyakyuka Nalubaale nasanyuka nnyo nga bakyusiza erinnya eryo kaakati baakiraba luvannyuma nti omusajja yali alengedde ebituli ewala eyattibwa ye Martin Luther Nsibirwa Martin Luther Nsibirwa yawaayo ettaka okuli Makerere University 1905 ne bagana n'okwata ettaka ly'Obwakabaka n'oliwa bano abazungu balizimbeko ebintu byabwe Senkaatu musajja bamutanga Senkaatuuka n'amukuba ekyasa awo Namirembe kaakati buli omu akimanyi nti ebyenjigiriza gwe musingi abantu bonna mu nsi yonna ko bazimbira ebyenkulaakulana
N'olwekyo kirungi oluusi bakuwakanya naye baba batono naye tibabulamu ate mu buli mbeera bwe kiba. Okay, Oweekitiibwa twogere ku mbeera eriwo kati mu ggwanga. Twalumbibwa ekirwadde ekya COVID-19 wakituuma lumima mawuggwe. Embeera eyo esanyalaziza ebyenfuna amawuggwe geemiima. Esanyalaziza ebyenfuna ne sekita zonna mu ggwanga. Tuwe ekifaananyi obwakabaka bwa Buganda bukoseddwa butya ekirwadde kino ekya COVID-19 okuva omwaka oguwedde omwezi ogwokusatu? Bukoseddwa nnyo. Okusooka bwe naadde ntandika program nayogedde nti obukulembeze bwaffe bukwata ku bantu, bwesigamye ku bantu. Era omwaka oguwedde lumima mawuggwe bwe yalangirirwa ne tuyimiriza, Ssaabasajja yali agenda e Buddu eyemutukula kuba kabaka aludde nnyo okugenda erudde eyo. Yali agenda Kakuuto, gombolola eyo etuuka ku nsalo ne Tanzania eyo nga tutegese oba wali wabula ennaku 3 kintu bwekito kabaka agende. Na buli kati abantu tebaloba nko kabaka mu Buganda nga agenze gye bali, so nga kabaka mubadde mumulaba buli musaza agendayo. Tagendayo bugenzi nti bamulabe, agendayo kubagamba nti abaaye enteekateeka zino ze tulina ezibayamba okwekulaakulanya. Kati kabaka tibamulabye. Nze nange mbeera mu bantu ne baminisita ba kabaka nakitubeera mu bantu, bisaliseeko nnyo. Ekyokubiri, abantu bajja nnyo mu Bulange luwalo lwaffe, eyo nteekateeka y'abantu bekolamu omulimu ne bajja bawagira emirimu gy'obwakabaka tebakyajja. Waliwo emikolo egiyamba okukumaakuma abantu, okwabya ennyimbe giyamba nnyo okukumaakuma abantu abooluganda obbaleeta awamu, egyo gyayimirira. Naye ate sinaana kwogera ku kufa, tufiiriddwa abantu bayitirivu. Mu buli kitundu ky'eggwanga abantu bafudde. Ennaku ntono ezakayita waliwo omukyalo no Regina Mukiibi eyatandika kampuni zino ez'okuziika abafu, Uganda Funeral Service. Omukyala wa mugaso nnyo, awa ekyokulabirako eky'omukazi eyerwanako yafudde. Luli Evaristo Kalanzi Kayondo, Evaristo Kayondo akulira abasuubuzi yafudde. Gideon Bagadawa omukuba nabyanfuna abasinga obukugu mu Uganda yafudde. Bishop Majezi ow'Ekigezi yafudde. Kwegamba n'abantu abalala bayitirivu. Nyina mukwano gwe nasomanga naye ekitovu John Bosco Ssennyonga yafiridde ensambya wano. Abantu basufu obungi. N'olwekyo tukoseddwa mu buli ngeri. Emirimu gy'obwakabaka kati munsanze waka. Nandibadde mu Bulange. Ne programu eno baali bagenda kujja mu Bulange. Kale tukoseddwa mu ngeri nnyingi nnyo. Abakozi baffe, ebitongole byaffe by'obwakabaka. Nyagamba abakulira ebitongole nti bagoba bakozi. Naye ojja kwesanga nti omuntu gwe babadde bawa emitwalo 10 bagenda muwa emitwalo 5 oba 3. Amini 5 oba 3. Kubanga sente teziriiwo. Kagamba ebizibu bingi nnyo. Oweekitiibwa Katikkiro, mu kiseera kino kyennyini kiki kyolowooza ekiri nnyo ku mwanjo eri obwakabaka bwa Buganda n'abantu abawangalira mu Buganda olwaleero kyekyetaagisa kati? Ebintu ebisinga obukulu biri bibiri. Eddagala erijjanjaba abantu ne bawona. Kuba COVID yawona. Ekyamazima abantu abasinga bawona. Naye olwokuba tutya nnyo okufa, abantu 10 be bawona ne wabaawo omu afa, ensi yonna eyo gweyogerako. Naye abawona bangi nnyo kasita bagoberera abasawo kye bagamba. So ekisooka obukulu ddagala. Twetaaga amalwaliro nga gasobola okujjanjaba abantu. Eddagala nga gyeriri, omukka ogw'obulamu oxygen nga gyeguli, obusa ventilator nga gyeguli, abasawo nga basasulwa bulungi. Abasawo bali mu katyabaga kennyini nga balabirirwa bulungi. Ekisooka bujjanjabi. Era gavumenti kyesaana okusoosoowaza bya bujjanjabi. Ekyokubiri mmere ey'abantu gye basobola okulya. Sirowooza nti mu Bwakabaka oba mu Uganda yonna twandibadde n'ekizibu ky'emmere. Kuba Katonda yatuwa ensi njimu bulungi, emmere empitirivu eyo ewammwe eyisingira, emmere empitirivu. Kakati kyetaaga abantu bagifuna batya?
naddala bali mu bibuga. Ekyamazima nze sirowooza nti tujja kubanga ensi ezimu ez'Ebulaaya ku ludda olw'emmere, kubanga mu Uganda abantu abali mu bibuga bali ebitundu nga 20 ku buli 100. Abantu abali bonna bali mu byalo, ate mu byalo emmere gyeri. N'olwekyo nteekateeka ki eyamba abali mu bibuga okufuna emmere? Nze ndowooza bye bintu ebikulu ebisinga obukulu. Ekyokusatu, kukuuma bantu n'ebyabwe. Waliwo nnyo ebintu ebyeraliikiriza bakuuma ddembe. Luli omusajja yakuba omwana ekyasi, yasanga abasirikale n'akuba omwana ekyasi kuba tayimiridde. Waliwo n'omulala gwendabye mu mawulire olwaleero gwe baakubye ebyasi naki n'engeri gye bakwata abantu. Abantu bali mu mbeera ya bunkenke. Abakuuma ddembe balina okukwata abantu bulungi. Abantu balina okugondera ebiragiro bya gavumenti naddala ku kwekuuma lumima mawuggwe, naye n'abakuuma ddembe balina okukwata abantu obulungi. Ndowooza bye bintu ebijjanjabi, emmere n'enkwatamu y'abantu erina kubanga esaanidde. Oweekitiibwa oyogedde ku byobulamu. Wayinako ku ntegeka ey'okuzimba eddwaliro ery'Obwakabaka. Etuuseewo eyo yawe? Tuteekateeka, naye omanye eddwaliro si kizimbe. Abantu bankolokota nga tuzimbye masengere, abamu ne bantuukirira n'ozimba ekizimbe kino kyonna n'olemu okuzimba eddwaliro. Eddwaliro si kizimbe. Ebyo ebizimbe byangu nnyo okuzimba, naye eddwaliro lirimu ensonga ey'eddagala n'ebyuma ebijjanjaba abantu. Waliwo ekyuma kye bayita endoscope ng'ekyokulabirako. Ekyuma ekyo kikebera mu lubuto munda, n'ekigula emitwalo ndowooza nga 8 egya $, naye katono nnyo bwe kati. Waliwo ekyuma kye bayita MRI, kiringa emmeeza kwe baliira emmere. Abantu oyingirayo wenna ng'oli mulamba ne kikuba ebifaananyi munda eyo. Ekisembayo obutono ndowooza kigula emitwalo 5 egya $, nga tekikozeeko. Kiri eyo mu kakadde ka $. Kaakati waliwo ebyuma eby'ekisire. Waliwo okuddukanya eddwaliro eryo. Abantu bakirabanga ekyokuzannya, naye mulimu munene nnyo, munene nnyo. Kaakati wenjogerera tulina abantu betuwuliziganya nabo, betuyinza okukola nabo omukago. Eddwaliro mulimu munene nnyo, muzito nnyo. Kati Obwakabaka bwe bukola eddwaliro nga tebwetegese, tuyinza okufuna omutawaana. Abantu bajja kujja beeyiwaawo nga tebajja kufuna bujjanjabi butuufu. Mu nteekateeka zaffe twagala kukola bwe twagala kusooka kukola bulwaliro butono buno ku Magombolola obuli ku ddaali bayita Health Center 3, kubanga mu Buganda abantu abasinga balwala endwadde ezeesigamye ku bujama, ekiddukano, omusujja gw'ensiri, obulwadde obuva ku kulya emmere etazimba mubiri oba etali balanced diet. Singa tusobola okukola obulwaliro obwo obusookerwako, tuba tukoze omulimu munene, naye nakyo si kyakuzannya. Enteekateeka gye ziri tuzikola, naye sinnawulira tutuuse ku mutendera tulangirire nti tutandise kati. Saagala kukola bintu ate nkya ne ŋŋamba binnemye. Mulimu munene nnyo ogukwata ku byobulamu. Oweekitiibwa olina projects nnyingi ze watandikawo nga wakalondebwa mu kifo ekyo eky'Obwakatikkiro. Twogedde ku nsonga eno ey'eddwaliro, mulimu n'ensonga ey'okuzimba amasiro ag'ekasubi. Abamu balowooza nti oba galuddewo, bugayaavu oba nedda. Amasiro g'ekasubi mulimu munene nnyo. Oli yajja n'aŋŋamba nti ozimba otya bino ebizimbe? Twazimba Bbugwe ku masiro mu myezi oba 2 oba 3 sikyajjukira, ne tumumala. Bbugwe oyo awezako kilomita nga 3 okumwetooloola. Nti n'okola Bbugwe ono yenna wakozesa bulooka zino ze bayita 99 nti gana amasiro ne gakulema. Okusooka waliwo emitendera gy'oyitamu. Amasiro togazimba ng'azimba ennyumba nti ogenda n'ogula seminti n'emitayimbwa. Nedda. Waliwo emisoso egy'ennono. Ekyo kimu. Ekyokubiri, emirimu egyo gikolebwa na mikono.
kakati waliwo bye bayita ebizizi byebyo babiruka ne byetooloola amasiro gonna okuzimba amasiro kiringa omuntu aluka ekibbo naye eddira ekibbo nga kinene nga bulange okisulike okitandika okiruka naye ng'okirukisa mikono okuluka ebizizi mita emu simanyi nti oba aluka ebizizi aweza mita olunaku naye amasiro ennyumba nnene nnyo ate twagizaayo mu kifaananyi Ssekabaka Muteesa Olubereberye kye yagizimbiramu kubanga Ssekabaka Dawudi Chwa yaddamu okugizimba Muzibwazaala Mpanga mu 1938 n'akendeezaako ku buwanvu bwayo kati twaddayo tufune ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa Olubereberye kubanga yagizimba ennyumba nnene nnyo naye okugirukisa omukono ng'omuntu aluka ekibbo naye ekibbo ekyo nga kinene okukirako bulange nga bw'ogiraba kati omulimu munene kyekisooka ekyokubiri gwa ssente empitirivu abo bonna abakola basasulwa ssente empitirivu okuleeta ebikola kati tuteekamu tugambe enga ebinsambwe okugenda okubijja eyo mu bibira gye babijja okubituusa ssente empitirivu twakamala obuwumbi nga 6 ku Muzibwazaala Mpanga. Omulimu ogusigaddeyo gwenkana ki n'ekirala Oweekitiibwa ndowoozaamu nti wandyagadde naawe nga tonaba ku obaolyawo okugibwako obuvunaanyizibwa obwa ofiisi ya Katikkiro obuvunaanyizibwa bagenda bunzijjako ddi gwe wategedde ekiseera kirituuka kuba tosobola kubeerawo olubeerera ekiseera kirituuka ndowoozezaamu nti naawe kennyini wandyagadde wandiikibweko nti pulojekiti eyo kuba gwe wagitandika obaolyawo wagimaliriza banga kyolowooza kaakati wetwogerera kati bana basemberedde okumaliriza ebizizi babadde bakola simanyi oba ebifaananyi wabirako ku mitimbagano nja kugamba Gerard Mulindi ono abikuweereze ebifaananyi ebyo nga tukola emiryango engeri gye bagiwundamu emiryango egyo banakuweereza ebifaananyi oba munaabiraga n'abalabi ku Sol TV emiryango egyo bayinza okumala emyezi 4 oba 5 baluka okukijjayo ekifaananyi ekyo kaakati ekyo kituta obudde bunene naye kumpi emiryango giwedde Wankaaki yaggwa kubanga Muzibwazaala Mpanga alina emiryango 3 Wankaaki n'emiryango emirala 2 ogusooka gwe basooka ne Wankaaki bamumaze kati ebizizi nabasemberedde okubimala kati bwe bamala ebizizi balina okuddako batekeko ensambya emiti girina kuba gya nsambya baddemu bajja kujjako amatundu bali agwe mulaba bazzeeko emiti gy'ensambya ate bwe bamala baluke emmuli lumu ku lumu okwetoola ennyumba eyo balukeko ensambya batandike okuteekako essubi nze kyendowooza tunagenda okumalako guno omwaka banaaba bali mu kuluka muli ezo bwendowooza kati bwebamala okuluka emmuli okuteekako essubi si kizibu kubanga giri emirimu egyo kamese tambula ginaaba giwedde egy'okuluka n'emikono kubanga okuteekako essubi bakozesa buyole obuyole n'obumanya tokumanya akayole baddira akanywa ak'essubi bando naye kekanywa ne bagenda nga babuteekako kayole ku kayole era asereka abeera wangeye bamuyita wabula akayole si buli muntu ntajja kuva eri bwire tajja kusobola kusereka nyumba eyo kaabe Gerard Mulindi ono wange owenga bikojjange naye tajja kusereka alina kuba wangeye ate omulimu guli ogw'okuwunda munda gukolebwa bango abeddira engo ate si buli yeddira engo wabula abava mu ssiga lya Seggirinya abantu ebintu bino balooza byakuzannya Oweekitiibwa ekifaananyi kyotuwadde kiwa essuubi kyekyo kiwa essuubi nti amasiro gajja kubanga gajja kuggwa amasiro abantu babeere bakkakkamu kale ali ku Sol TV program Omunnyo Ku Makya egenda maaso ne tukusaba nti tusooke tuwumulemu tukyali n'Oweekitiibwa Katikkiro w'Obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga
tumubuuza n'ebibuuzo era bikyali bingi. Twandyagadde era tubuulire ku nkolagana ya obukulembeze obw'Emmengo ne gavumenti ey'omakati n'ensonga endala nyingi zikwata ku bannayuganda n'abantu abawangalira mu Buganda. Katukomewo tova ku Soul TV.